Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Namukuru Tamale Mirundi mu studios. Ngambagamba. Tinsusoniza mufu n'abantu benyene muli banafu. Nosa omusajja nga byandala tabbanga ku luguudo. Namuwandiikako 5 years ago. Tibyandala teyabba luguudo. Ababba oluguudo weebali. N'atunda buli kantu ke konna ne basiba mu kkomera. 5 years later court acquitted him. Ninga tikyalina kyakkola. Tachad nene tusisinkana gwe nga go ali sente ne tusisinkana ng'ennyondo yange nisikubetenta nze mbeewuunya mujjagera mu ggulu nga muli balamu nego wakabetenta babalaba ke tusobola tutingana lifuti ekanyuga omulambo nina abantu bemaze emyaka 7 nga sibalabangako and I don't intend to see them again sikisuubira no tikakati ngoyo omusajja malinga bamugoba mu kifo nakalima niyebajjula naye bali mukwata waliwo nakulu bano babadde bamanyi nti banagenda ku zoom nakalima alikwati woluna kulu ne balimba omusajja malinga yakubye sente mwabaddemu emigugu gya sente ng'emigugu gya Mandela na gundi MTN mbire mulimo ne bakutwala kati koti ya mwejereza ne bagati waliyo sente bali bakalatu bolu malo kubani badduka naye kiribeera wano nze mbabulye muganti nsa we shall be worse than the genocide. Kuba abantu abo baddaika ne babulira abaana baabo. Tia ekifo bakitutte nzimbwa bagobe. Obukyayo buli mayumba omugumula. Jonna uli information. Tia abawutota bagisanyawo bawa president intelligence reports. Nti bayina omuganda gwe bagenda okuwagira mu kalulu. It was destroyed. Ninga banoonya kubba kuleeta basi. Naye obusungu buli mu bantu mayumba omwo. Ndio omukazi omukulu nga guwatudde n'osiba embwa ekitali nga bilioni na 95 ezemere mu mwezi ebbira bawe n'abaana be banyumye ekyeka mutege mu bisenge by'abantu n'olaba omukyalo ono ali ekitali ne muwala we president yalagira bawe aba teachers union bilioni 3 ne basooka baleeta 10 tebateekayo mu banka ne bamulisiiva kulanga kuliko obukaddo sayininga ali ne mukazi w'ekitali eyazitwala ye yagenda kugula bizimbe ye yadduka n'obujozi we n'atamanya nti ajja kususulira mu baana azaale bizimbi sayirozi kati naye nasayininga obusatu yayitamanyi nti mujinga yayitamanyi nti bagamba bilioni 3 mu banka. You see these people operate on trust. Obayita abantu they operate on trust. Ne yadduka ne banne bone bagenda bagaba n'omukazi ali kitali ne muwala we naye muliddawa nti kyenneewuunya nti abaganda bakuga you dig a pit to cover an audio anti ugwe kanyini ate gwogamba nti abantu tebabamanyi nidda kyoganda omukazi tamanyi kubanga bo tebaleka kyembuuza omukazi tamanyi anti gwogamba kyembuuza abantu bano omukazi temubamanyi nga bano bagamba kakati bali beesasuza batya nga tebabamanyi muganda wange kubugamba beekwese muli balinga musege kubalabanga badduka nga kyabise bubi ensi eyagala harmony ensi eyagala kubeera bulungi in harmony fenna tusobola okubeera mu nsi nga tulina kati wenakubuuliza nti kati ebyo president ategeradde ekituufu era abatundula mu ddi ate kati tokiraba abagondesa bakomezaawo yakwata bilioni 5 n'ateeka mu kitongole kya leya ne bazibba n'ateekawo intelligence reports ne miso nze nkoledde nnyo Museveni kuba nze nkapukyalinga video ne audio nimbimuwa zisibya bipapula bino bya military intelligence yiso siri ku level yaabwe abo bakadde nzombalira ku yiso ne military intelligence
tojevuna nnyo ate ndedde siri ku level kubanga sigwo waliridde security y'eggwanga lino siri ku level yabwabo naye tojoganyise sigwo waliridde security y'eggwanga lino siri ku bipapula nti ate mpite mugundi ani ate mpandike ebyange biba video ne audio kukwatya ddala butereevu togenda kwewakana kakati abamasanyalaze aba miliyoni 5 bazibba omanyi miliyoni 5 kitegeezeza amasanyalaze muleya ne bagoba abakozi bonna ate tebali tribalistic toheyo bamugoba munyankole munnaabwe ize munyankole fule mu lukungiri bamugoba naye nga bamugoba banne nesiwa gurupu yaabwe. There is no tribalism and nepotism in this thing. Being a member oba member waabwe kakati bagoba toheyo wasigalewo waliche netuli agenda president n'alagira nakalema abakwate negundi abatwale mu komera babavunane mu anti-corruption court batuli agenda ne bagamba 1 naffe tusesema mwino okutufunya jjaja n'atuwa beiru mwino okutufuna n'omusango gutali gwa kutusibanga gwa fine tebalemerawo anti kati bwebanga balwa jendabye ya president ntuufu agamba nti ababalemezaawo ye minister yagambye minister ne permanent secretary era directive esembye yegamba nti balina okukolaki balina okukwatibwa Museveni yabuuzaako almost 6 months ago, are these idiots still breathing Uganda as air? N'alagira akulo member mu member akulo munnaabwe nyinza okubira obutambi nga akula ayogera nabo akulo waabwe kakati luuko sagala tamalo yogere bya samwa nkuba akatambiwa nakakwata ate kati akatambi nkube akakata kuleero akakwata kuleero akatambi n'ategeerera ku kintu ddala katuufu anti boogera kuleeya ojja kawulira amaanyi leeya nange nsobola ojjogerako leeya nange nsobola ojjogerako sitidde wano tewakubanga omupakistani ne bagamba nti olimba njagala bando omanyi nti wakola kinene nnyo nga mumukuba omupakistani wano Mupakistani was arrested, charged with the trafficking in human organs in Karachi, sentenced to 7 years in prison and a fine of $4 million. Gwetwakubanga wano ngati wali asobola bikuba nga bagamba waliwo omuntu anyega ejjendo bwati. The Pakistani was arrested. Nitukuba abachina wano tujabajukira nganyanga nti mutwe gugula. They were arrested. Ne mubano bebavunaana kati abali mu Uganda ababadde mu Serena. Mulimu abachina aba munna Kenya omunyarwanda n'omukongo kati nayo omunyarwanda kagama kati directive ya president we bantuufu abo alagidde bakwatibwe n'alagira bakwatibwe ate abadde babalemezaawo anti yalagira ddaba bakwate nabo ne bajjayo omuliro anti ngamba kati ababadde babalemezaawo anti nkugambye babalekedde bajjayo omuliro abanyooma ekiragiro kye anti bali bajjayo omuliro bagamba nti omutukwatako ebintu bino ffenaffe era mu meeting eyo singa nkakuba waali kawulidde nga bagamba nti anyigiriza ffe tamanyi nti gundi yabba ye nga tamukwatako mukatambi mwebiri nga boogera eggulu nga directive bagifunye naye omanyi nti president yasindika bambegabe okebera komiti y'amasanyalaze nga gyali bwenkuyege omuti gw'amasanyalaze guli bwenkuyege bwe guba tegwali mu mutindo kampuni y'omuchina gye baali bataddewo ng'eri feeke akachina kesiga kiwi kaisya busiya nekatema kesiga kiwi nekafuuka kabulaka nkubulira kesiga kiwi nekadduka n'entwe yako n'entwe nekadduka nga kategedde bagenda kakwata nkugambye nga nakuleetedde akatabo nkena wandika kuleeya weewuunya mwekali mu mmotoka how engeri gye babbamu miliyoni za dola oba kemba nkusomera akakwata kuleeya ate kano kakwata ku Mmengo kano ndudde nako bakayita batya naga nti how Museveni succession will be bloody naye ate tuyinza ogiwona kuba gurupu ebadde yagala obusika yakwatiddwa yeri mu 32 ate eriyo 15 ekiri under investigations. Kakati you don't know what is happening. Nti President Museveni babimukweka nti kakati oyo mukazi muli agonja yeche yakolanga
bwotu ya report ya Mulyagonya investigated layer nenga bwe baba babba milioni za dola 2 yaba tanza milioni 4 kakati gwe noloza nti ina action jakoze nga teriyo ekyokubiri president bamugamba ti Mirundi akoma okuba ebintu jjo bagendayo n'abagamba nti kiki is denting the country's image and is exposing you ate senior advisor to the president ate abalwanyisa government abakuba mmwe nabaga nti olaba abakuba kanywanga muli bwe mutyo oli genius oyo muviireko ddala if you harm him I will dig deep and uproot you kubanga mwe bekweka lwaki tabaprooting anga tebana anti mwe bekweka ataloza tebagala kunzita tebageza ko kunzita lwaki taba nina bakwala ne bakuba omwana before the case bakuba omwana nge bamujemu amanye tu bankange before the case bali bagenda kunzita kuba bategeera nti nze siri compromise omanyi nti era mwe banda mukolera bwerere omanyi nti amawulire bagawa bilioni 10 abamawulire babawa bilioni 10 gwe wafunye ndaba bebazaaki abutabyogerako ebiriwa red paper gold 3.5 billion obutogera ku musango gubadde mu Serena mwe mubadde hole eri mu Zoom nga boogera ne Hague for 8 days red paper ebikubaka ennaku ezo nga mwenda bamumye sente ne bamuyita ne bamuwa kakati gwosirise toboogerako bakubalira mubalidde sogera nze ku kyesimanyi yanti kakati kwe balidde yanti zibo balidde nze sogera kyesimanyi nze olaba njogedde ekintu omanya nina fact ne bw'onoogende wa Katonda ajja kusingirayo China abali wano abakola ebintu ebyo ayina mutu Chinese citizens abantu yabawa milioni za dola 4 bali bagenza omubba n'ateera ntwe ya pusa embwa n'amuleeta 10 China nganyize kale okumanya abaana abo babbi bakuliyetingawo a fund ebayamba bonna bali mu musango gonna naye ate baali bagenza okubba naye bagibbeko 20%. Naye bavuddeyo bakankanyi baali babiyita byakuzannya kubanga bano abasajja abazungu bagezi omuntu eyategeera abazungu ye Gaddafi ne Saddam Hussein omanye Mirundi Zuma gyagenda e Libya okujjayo Gaddafi nagasigenda Gaddafi yamanya bajja kunzita whatever happened bajja kuntwala Hague banhumiliating Saddam Hussein naye n'ategeera bamugatta ku safe passage ogende Saudi Arabia oba he refused kakati bano abazze ku Zoom ne bakkiriziganya nabo tisimutwogerako babaga nti mutuba balanga abali ku bail temujja kutambula lwa COVID but after 3 months we want you kakati babazungu tebafaayo tojja genda neyi information yokkiriza bakusise iliyo n'ogendayo era babawadde wiiki 3 babasomedde emisango badde balina bibinja kati ekibinja ekisembyeyo mu muwadde minisita kyo kigenzeyo olwaleero naye ne babawa wiiki 3 bateekemu defense 3 weeks bateekemu defense yaabo era bagambye nti bakunyiza obuchina ffe bakyatukize ti buchina basajja batulina they have a lot of information because this man the Pakistani man ali tukumire ne concern ye bamusiba emyaka 7 ate nga ye trafficker ate ababikolanga ate badokita basurgeons basajjirisi bamwe 62 bali under probe mu malwaliro. I'm telling you 62 surgeons are under probe by the International Criminal Court in Uganda. Kati ojja kulaba abalwadde b'amacupa abadduka nago bakoje kimbo kati bagenda okulya sente abahabo ba professor sali abantu bagenda kuteme emisindo okuva mu malwaliro obwe badduka naye nze mbakoledde one tewakyali accident. Do you see the many accidents now? Accident yes it is not at that level. At one time 20 women delivering women we had reached 18. Where are they? Borders gomanyinti abasajja batunda borders bali bazitadde mu Uganda nga
bamaze okutegeera nti mubeeramu ebibiri zikola accident bweziti buuza ababodaboda abasitudde abantu basatu munne najja mutomera okuva emabega olaba kabangali ya polisi nge abagudde kabenje beddusa lwaki kasoba tuusayo mu budde dola 2,000 kati Tamale ebyo ebintu byogero binako bukaka buli luddawo anti obutereseewa kugambye proceeding zonna mbadde nziwulira proceeding babagamba nti mutwala metallic item yonna temutwala masimu era eggulo batuufu eggulo nawulidde boogera ne bagamba naye Mirundi musajja mugezi bwolaba twogera amanya nti nedda nebagamba naye omusajja atukwata atukozezaako emirembe chairman nabagamba nedda nze what I trust Mirundi ku buntu 10 ayogerako kamu which is true kuba I know ti Uganda can pounce on you these allegations until the final decision. But if we have a case concerning extraction, illegal extraction of organs, this is not the time when the parliament and the cabinet should come up with the law. We should come up with a tougher law. No, eriku murder, separate murder. Ordinary murder, manslaughter, ne commercial murders. Oyo mwana ngowe koti mase tuliba bam sasa omulambo bagwenyina bagenda ne coffin kaza tukwata ngotta abantu kuba oyo si murder. Separate commercial murders and murders, ordinary murders. Ono yewa commercial hatta bana nabajamu organize n'obwongo nabuduliringa oyo ye koti maso bam sasa omulambo bagwenyina ne kitaawe ng'ekirabo aleba nange politics of symbolism. Mkwano kwange otafiri mwagala nnyo otafiri namugamba naye kirabika tuli ba Luganda kubanga newamwe bayitayo emitoma ekitegeeza emituba kitegeeza ti bwe Abaganda there okuplantinga Uganda kubanga abanyankole baali tebaziika mu mbugo not at all egezi otafiri bamuleetera enkoko enjeru oli yamuleetera enkota y'ettooke n'enkoko enjeru 2 segwa n'omwana ompita mukasa golooza nti ezo enkoko enjeru simanyi kyezitegeeza genda n'enkoko z'enjeru otafiri yagoba enkoko enjeru yali agimuleetedde mu mutima ki nedda ati gwe tolaba Abaganda singa ezo enkoko enzungu singa bazikkiriza zisaddaako zikolera mu ddagala singa zigula sente nyingi where's medicine katolaba enkoko gye bayita lujumba emyufu kale lujumba kigambo kya Lutalo kitegeeza bulabu si kya Luganda enkoko eya lujumba n'ogisanga Nakasero n'omaloga yino bagitunda $5,000 osooka kazza ku bbali erinoga naye kano katono nnyo ndeetera eri n'olyoka n'atategeera nti you are looking for nti olina ekigendererwa bw'okulaga olina ky'ojagaza abavuka b'omu mbuzi awo waggulu mu mbuzi bw'ogendayo n'obaga nti njagala embuzi ng'erimu obumya obuddugavu n'obweru obumya g'emabala baga nti eri wagina tannabawo ne bagikubako peyiti kati ekizibu kyayo kugitwala wajjajja ku pick up enkuba n'egikuba olaba kontera naawe odduka oba we wagisibye kati waliwo politics of symbolism waliwo akavubuka ako buno bwali bwambabazi nonka bweyitawo ekitalo nnyo bulya ku Museveni sente kati president bwamutonera entebe ey'olugalamirizo nembaga nti olaba bumvuma bugamba okadde yegenda owummule akamu ne kamutonera essaawa ubuvuko bwali obwambabazi police of symbolism time wapo twafire yategeera enkoko enjeru namuga umpita mukasa genda n'enkoko zo yali kyanti kyesitegedde yali agimuwadde mutima kyayinamuwanga kyamukoledde naye ono ye n'agamba mukasa mumanyi kyagati koloza olobutaba muganda ezo enkoko enjeru simanyi kyezitegeera etegeeza ki umpita mukasa tatwala enkoko zo enjeru etegeeza ki enjeru eyina emikolo gyayo enkoko enjeru ya lwale mukasa baladdu kaba kakoko keeru kebakola oba endiga oba eyagundi oba laddu ey'ennyondo ng'eno gyenyamba eyo gyesaanyizaawo ddala enkoko gye bakozesa akakoko akatono oyinza okuba laddu n'ogiraba laddu ng'ekubye n'olaba akakoko akatono akakoko akeeru
Laddu mungevu kwe kubye nolaba wakakoko bukozi basindika nsindiki bakube yakakoko bakuba bagisindikira mu kakoko ukalaba nga kagenda ati bagisindika ko yenyondo bira ddala n'ennyumba n'ejima waliyo ne laddu yenyondo bom tine kumalawo ne benyumba n'ejimalawo bapikampika bagipikirawo ng'emizinga gino bwegiraba bagipikirawo abakugu bagipikirawa beriwa beya kakoko agukumuke bamalala kubuuza kakati waliwo yeyatta omwana wange n'omulongo omu n'amubba ngenda mubaya nyondo nga bali emmere famire njimalewo bazipika oyagala yakijolondako nti yakakoko bakabanja okalaba kagenda abazipika be bakubuuza kati gogenda ogamba njagala tumukubise laddu ng'enkuba tetonye bazisindika dwa wabirabawo ebyo bambikola kugamba katukomewo tugende mu katabo politics of symbolism mukola mutya keeki newegikolya kabaka efaanana coffin nezo shape bazikola bulijjo tuzaba keke bulijjo bazikola mu shape mayiga atubuulire ovolo previous occasions nga tagireetanga kefaanana bweti yes but leka kuwanuuza kuyitiriza nabagamba wano mumusajja naye no antete nkugamba nti baali badde taking observations. I'm not talking about Mayiga alone, but they were looking at it. Mayiga yagoba banne bonna ne bagenda. Yes. Baliwa. Bayino kuddukanya nabo. Bayino kuddukanya nabo. Nasigala yekka. When you look at our independence, abantu kye batamanyi, oluyimba lw'eggwanga, bendera yaffe, biki byonna okuteekako ŋŋaali. It was done by one man, Grace Ibingira. Okuteekako motto for God and my country, obote ejijja mu eri ewaabwe. Ejije gyesomere mwiti. There was a committee teyaliwo independence. Enusu ya Uganda yasooka bubuuza abantu abakulu abagirabako. Yaliko akasozi keera mmobote gye bamuzaala. It was done by one man. In fact, let me tell you, it exposes Mengo. They are isolated. N'abagereka ne Mayiga bali isolated. There was no way nkubuulira nze nalwalako nga njagala nzije. Kumuli mukazi nazigalya mu nyumba. One day nali nkolezezza omufaliso. Mukwano gwange mulowooza najja ne mirisale n'amenya ennyumba. Nga gitujja kgenda. Era olabika bubi. Era n'omulundi gwe wasooka okulabikako. Era ffenna twagamba anonye eki. Yes. You are protected. Where was the medical doctor who recommended? Where was the ambulance in the case of a gun? Naye anti Tamale omanyize saagala nnyo kwogera ku bintu byesimanyi nnyo. Nze ekintu kyetwogerako institution gye twogererako eyina ekintu kye bayita obuwangwa n'enno n'ebigifuga. Kati at one time oyinza okwesanga waliwo akalombolombo banga waliwo enno eyinza okubanga eyanukula ebintu ebimu byetubuuza. Kabaka abadde reformist. Nze what I'm telling you nti wodobe omuntu afanna bwatyo yali badde mu ddwaliro. Twalina omusajja kati yafa bamuyitanga mugenzi Haji Male. Haji Male awewazana n'afuna accident naye nga abantu bamwagala kubwa chairman. He was brought from Mulago in an ambulance and the doctor conducted the elections and he went back to Mulago. Nebo mulunda. Nebo lyomu yalaba. Tiyali mukaga ali mu ambulance. And rushed back. And they had a wound. A medical doctor. Kwa abantu basinga obungi batya okwogera. Kubanga bonna abali yes leaders bani bonna bali compromised. Nti nabo baavu. Bayavuwala. Iya kakati waliwo muganda wange bafaza Tamale abadde atandise okuyimba nga musaza lye Masaka eyo buli mukolo gwe waffe gwonna yabadde agukola kati nsigo onafudde nsigo
but an institution which has hospitals. naye ekiseera kituuka Yes, nebubanga mulina amalwaliro ne bebajja wano bebatwala ejamani ne bakomezaawo mu kofi. Ekimu ku biŋŋaana okutya mu nsi muno, jjajjange yanyumiza n'aŋŋamba nti omukazi yazaala omwana n'amuleka we yamuzaalira agenda ano n'akamweno okusalako ekirera, akamweno yejirita omukyala nakawera azadde yatambula okugenda okukanoona, omukyala yenyini azadde. N'agamba, nawulya eddoboozi nga limugaa nti omwana we alifa mbogo. N'agamba nti kasita ndiwulidde omwana nkamutwale mu lubiri, ate mu lubiri embogo eriyitawo ewali abambowa, era embogo eyawaguza nga awaata n'emutta. You cannot avoid. Kateebereza ono omusajja eyawona emmeeri omulangira oyo nno naye sitole ye balabika balina we bamuvumbagirira nga bwabadde lifist. Era kyeŋŋamba abantu, have a permanent routine. What I had nti emmotoka yamuleeta nemusuula ku clinic. Aba clinic did not take a time, they don't know who he was. Kati eventually nebamusindika nemuteeka mu ambulance nemutwala ensambi. Ati ensambi bagenda omusaakinga nga musimugo gwonna gwegali ne bakubira omuntu. His wife was found in a church where yali alokose, but 2 days. That's why for me kakati gigawano, they know tindi wano. When I disappear, they know and wano, and my vehicle is monitored by satellite. Ekyo bakimanyi ti you ambush it oyo mutta naye ate babakwata. Kakati if we fail to discuss these issues, nti okay, Archbishop Lwanga wali erubaga ne mu ddwaliro walanyo awalanyo kumpi nnyo. Kakati ate abana baligambye nti abakumpi n'eddwaliro twabuliddwa emmotoka emutwala. God decides this is okay, but we are not now talking about a dead person. We are talking about a very dignified person. Condition is ki mwe mwali muleetedde. How does he appear? Kuba it was not mandatory. Tewati kiri tekimwetaagisa nti bakugulawo lukiiko oba kukola kyo bakola ki. No, it was not mandatory. You would have organized a private good function. Obanga emisinde gyakolebwa mu nyumba. Ayinza okuba naye yayagadde okwo ebibuuzo biggweewo, abantu bamulabe waliwo wootuuka nga bwali tokyali ggwe beeyanukule nti kabaka waffe mulamu oba si mulamu. Waliwo wootuuka nga tokyali ggwe, tubayita ba handlers. You must have handlers. Ne mu bwakabaka bwekityo bwe kiri. Yes, talina bafamire ye. Kankubuulire gwoloza gundi omumbe gyali azza okuba mayiga oluye yali ki ye mumbejja diabo boogera na brother waabwe. Kyobulaba mu politics batugamba nti you can never fight members of the first family. You cannot win a war against them. Why? Because they see the president informally. Gwajja kweddakiika 15 bali banyumya naye bazzukulu be baana be, unless they want to undermine the president by attacking. Kuba tugamba mu byobufuzi, if you are riding in a canoe with the son or daughter of the owner of the canoe, and that son or daughter starts wrecking the canoe, mumusulemu kuba mwena mujja kufa, mubulye kitaawe tyabadde ayina ekyekyo. Bwaba waliita ekyo lekere mumubere ddala mumube egyokuli mugwemu, kubanga ajja kusuula ekintu fenna tukifiiremu. Yes, but otherwise abalangira n'abambejja they have powers over their brother. For them it's their brother. Nina bo balabise nga bali surprised, which means something must be investigated. Omanyi mwe temuzanyisanga na ba leaders. Never play with the leaders. President Museveni yagenda ekawempe n'agula ekitanda, yaddayo gulayo ekirala, bwakivaako n'agwa. He became an asset of government. He has handlers who can decide. Engalo ya president yafuuka ekizibu.
People are worried because you're property of God. That's why we spend money on you. Kakati leader yenna Habyarimana nenta bantu ganya bafiira mu nnyonyi 1 million Tutsis perished. So the leader tumuzanyirako. Leader must have handlers. Tell him usimu na atayina muntu amugambako. I want to tell you. Zakati waffe bayinza nti muyite nnyina. Again. Tell him usimu muntu atayina mukwano gw'obaani. Who can prevail over him? Amanya how you can be handled. Take it easy. So this is a scandal that must be investigated.